Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye bino byo bifo nakutegekera ebimuli naawe temuntiisatiisa tubadde tunyumya bulungi weekako obusungu bw'otayina kwata wano ate busungu Rashida sirwanangako tubadde tuseka bulungi tunyumyamu ng'abakazi bw'onkwata mbonkosa nja okukuba oluyi nzina mataali ga Idi budde bwakulya omuceere nakusiibirako naye nkubuulire emmere yonna efumbibwa omugenyi omukulu aba piraawo kayimba kyawo akanyumirawo embeera y'ekisiibo ala naye nga bannange nkutta nti ebirabo bya Rashida gwe tugenda surprisinga but look at bakalabye it's a 21 with a veil just akatambala kange oba yakatunzeewo ak'oku mutwe njagala nti kaabuze nga mmanyi ojja kujinkopa eki ojimpe sharia naye nga abalungi abatwamwe bali kubanga mutwegasseeko ndi wano ne planned mukozi ne jasi nkubuulire waliko olina ekirungi kyowakola eri Katonda n'akuwa boosi ow'ebirooto byo olabika olinayo ekirungi kyowakola Mukama n'agamba jasi obaddewo bambi mu kino olina kyokoze bakuyita kugugumulako mane Mukama n'akuyiwamu boosi atasangika the unforgettable the only one ombwati boss anti era waliwo bekiruma n'akukkako eyo n'agamba akuyisa ate ali ati bagamba mbonyabonya temulaba bwenkoze bagamba yansasaako n'enviiri bagamba yaŋŋana n'okunsiba enviiri n'aŋŋamba nsale kati ojjukira oli eyali gwe waŋŋamba mperekera alyoka agambe bannange wenagula geeti ng'akuyita bali abaali abangu okuteekamu ebigambo n'alyoka n'aŋŋamba maama ne geeti gwagiggala ne mubuuza erina obuzibu koyiye ebyo toyina bikola erinnya ndyogera tomuwa masanyalazi naye nga banaye nfe essanyu basibi bannange twebale kusiiba bane Mukama atuyisiza mu mwezi guno this month of Ramadan ate nga I believe nze bimu ku byensabye Katonda nzikiriza nti ngina bifuna omwaka guno omanyiza Katonda simupiika bingi step by step ne mugamba Mukama omwaka guno wabeewo ko kale ebipya ebitonotono bisinge ku guli obimanyi bye namusaba guno ayogera byogere bye namusaba ogenda kunfuuwa tujja byogerera eri mugonde mu sit down naye nga abalungi tuzze kubanga tukolera mwana muwala wa Mr. Rashida surprise kati gwe mukwana ataafuna abaaya wadde ogirinaana nange saafunye tewafunye weekaabireko naye nga mukwano tunadda muzaalule nno okimanyi ojogera nti abaaya naye sigimanyi abaaya eshaliya nga gye naggulidde gy'ogenda okwambala ku Idi obufaananyi obanaalaba okostinga mbadde mmanyi ebanga oba gomesi sikate ŋŋamba gikujjako nno mbadde mmanyi eba gomesi nti oba ebanga so mikwano tuzze ku surprisinga Rashida y'omu kati neena abaaya era abaana bagenda kwambala sharia bagambe bakyuke bwe bati bakyala mulengere enfuna y'omwami wange kozi baŋŋaano kyuka bana ndi sorry I'm sorry enfuna y'omwami wange abana basooke batwetereyo buli sharia bu Snow White ye naye kati Rashida y'omu ku abo baatugaana okweyogeza omujjukira naye kimuluma kale tugenda kukolayo surprise tujje nga tuli bwetti tutuuke kugwe tugenda owa ebirabo tumugambe neyaŋŋamba siseka leero ŋŋenda kusekera mukazi so naye nga mikwano tuzze ku surprisinga Rashida we couldn't go mwabeera ennyumba kikomera like mulina apartments nyingi zisimbye line but we've tricked someone askari ne mutumugamba
mukono gunfuuyire bannaye mitunga bingi ne tutrickinga someone ne tumugamba engeri gyamutuyitira gyabamutuyitiramu Rashida naye Haji yatutumye tumuleetere ku sharia ebirabo nga bwe mubiraba bingi nnyo ddala era ng'ayagala mugamba I love you my baby and I wish you a happy Eid era ng'amukulisa ekisiibo naye ng'awo wennyini mukwano munzikiriza ate mbagambe nti Hypex Studios bali Busaabala Road awo ku Najjanankumbi near Cobbins Motel kati naabo tebakubye ebifaananyi hey waliwo awo akagambo ke bateerawo nkeerabiddako Oluganda bakuba ebifaananyi biri masavu bakuba ebifaananyi ebirungi bakwata vidiyo z'omukolo era nga mukwano beekwata oba olina omukolo gwonna gw'oteekateeka gw'omukolo ogwo tuguleke katwogere ku gy'abano bireke tolimba bantu katwogere ku gy'abano era nga mikwano abalungi Hypex Studios bali ku 0789343802 oba nobasanga ku 0754192434 babayise Hypex Studios kakati munnange nkujjukiza nti kasharia kano oba kasharia ketwetedde Rashida bwavudde ku Hosh Fashions and Bridal okushera ebulenga era nga enamba ziri ku screen obasanga ku 0702562157 it has a veil lwakuba gisimanyi lwaki jasi yabbye beero yange naye nga tulinze wano Rashida bamutuleetere bagenda mutuleetera so as you can see ewaka awo tulina we tutambaala bikomera mikwano ennyumba zisimbye layini mpitirivu abantu bangi ekiro obudde buzibye obudde bwo bwatukutte obwedda Idi etuwuuba tudde eno tudde eri abantu surprise kifa twalira mamange Idi twalira tatange Idi genda otwalire girlfriend wange twalira mukyala wange mpaka ituuse ku Rashida and secondly Rashida wasn't there during day kati mukubaza ne tubaza but okitegedde nti akomyewo around this time so we had to come just ninga alengera omuntu ajja tukole tutya taatye ettaala ninga alengera yes so kogene ne keeke wali omusange like olabe bw'omuleetereza nengera omuntu ajja kati bwe tubeera eno ffenna ajja kwesika kuba batugambye alina mukwano gwe Jane mugambe nti Jane gyali ewa gwe omulage nti gw'onoonya nti ye nannyini bino kikola muyitireeyo mugambe tulina package bayirawo empaka womu thank you bane nakusomesa gwe yewaanye naye nga mikwano abalungi abatulaba we love you so much thanks for watching wallahi nemuteekako data nemutulaba nemusharinga nemulikinga naye nga nze wendi wana am happy for kubakyala balina kyonna kyewafunye omwami we doesn't matter oba habaya yeetaano oba yeesatu oba yakumi oba yabiri but your man nga yakulowoozaako nagamba my lady my lovely one my sweetheart my kamonde my nga gwe mukwano bakulowoozaako omwami n'agamba nti munnange mukyala wange alina okwambala ku habaya Idi eno abakyala balina engeri gye bakipika kwegamba ne bakuwuliza nti bw'oba tewafunye kwegamba gwe oba odeetinga kitooke naye nga tugume jasi wulira naalimu mutusabire wulira nkugambye tunoonya Jane kakati kama atuyambe si atalina njogera naye kati yayiga enjogera ayogeranga musirikale commanding language mpulira mugamba nti nkugambye tuno ogomanyi banetazeeyo omuntu namulemesa nkugambye tunoonya Jane kyempuliddemu munsabire jas omufunyi anaatutuusa ku Jane tumukwano totya and soko ojje sweet nkubuulire how are you dear fine how are you fine banange you look so pretty bane omutima gukuba kakkana totya Rashida tunoonya Jane yani Jane your friend Jane waliwo atuweereza surprise ya Jane bambi gwe tunoonya totya jasembere tetulina buzibu gwe tulagirire wawaalaze ate ongambye alaze kabanda ate tutuuse wano yeekyusa simanyi waali
etayagala waayo mukwano gwe kale katumakinge things easy watayagwayo mukwano gwe osanga ffe ebirabo ajja tujja bimuwa bimutwalire sikyo Rashida munnange gyebaleko kale nnyabo nawe gye nzikiriza nkweyanjulireko yenze Hope Shifa nkola surprise asanyusa okulaba kale kakati mukwano ekituufu waliwo yatutumye okusurprisinga omwagalwawo era nga yatutumye ku ggwe tubadde tetunoonya Jane naye tubadde tunoonya approach ani oyo omwagalwawo sweetheart w'omu bw'ati sweet kammo aba yagambye amuyitaani omuyita obunnya bwonna gwe bw'omanyi obw'omukwano n'atugamba tukuleetere ku surprise Rashida we omu bw'ati mbwakwagala nnyo gwani gw'osuubira kalima nkwatiraako bino bannaayo bitulya nkyala tobitwala wala ate obitutte bibyo bimuteere wano abirabe kakati mukwano ani gw'osuubira eyatutumye n'agamba nti Rashida wange omu bw'ati gwe njagala okusurprisinga nze nsuubira Dennis yaani mukwano ye boyfriend wange era mbadde naye mu nnyumba mumpise bane Dennis ngaali romantic n'agera nga mugenda beera mwenna mu nnyumba n'akukuta n'akubira Shifa akuleetere surprise ye kisoboka agala male muyita siwakanye just ndi ku appreciating nti waba yakikoze that is so romantic being with a man in the house ne bakuyita n'ofuluma nga gwe takunyeze nako nti bebi nno gy'olaga oba nze yakitegese okitegeera naye nga nsobola okukuba essimu mukwano kuba essimu atubuulire kubanga ayinza oba Dennis bwe yakyagadde oba nkongereyo chance endala omanyi ntiragaba chance emu naye munaye gwe nkusiimye oli beautiful American Heights Moro Sirenda you're so beautiful just laba smile banange she's really beautiful wow Dennis yebale kulabirira kata kubuuza nti ofuluma abakuyita olagawa mugambye era mukwano gwange yampita kubanga akimanyi anti mugambye mbadde nsabako ndagirirako Jane waali kati omwami amanyi antutte kulaba Jane wow n'alyoka agamba mbu I will always love you ku keeke I will always love you gokimanyi ekyo ndaba ezo ballooni zonna ziriko omutima I love you n'ateekako ebimuli wow so mukongereyo chance endala oba tugende n'oyo olino beeraliikiridde chance endala itya like nkongereyo chance oba nkuba essimu yooyo gwe kwosibidde omukyala nno bw'asemberayo emabega bw'asemberayo kwensibidde yes gwoyo gw'osibiddeko Dennis tolinaayo mulala kubanga essaawa eno gwe nnina essaawa eno gw'olina era obadde naye mu nnyumba ne chance ey'okubiri togyagala tayagala essaawa eno gw'alina era owulira gw'oyagala gwempulya gwe njagala era abadde naye mu nnyumba si kyo kati awo oli Dennis yapangisaawo bikwatirako wa anti mbadde njagala kumanya omanyi obikozesa eki nyawo bannange kola omulimu ogwakuleese nange wendaba wamma kola omulimu ogwakuleese kituufu kitegeera oba yapangisawo oba si yapangisawo bimukwatirako wa okole ki wali wamugaana kati kibadde kijjirawa otabula client wamma mumuveeko oba ate namugjeewa ndeka musanze mu kkuba anti buli woosemberayo nga nzija mulaba bwanziruka twatandikidde eri tosemberayo kakati sweet munnange nkuba essimu obadde naye mu nnyumba waaw nga mulaba kamuvi munyumya alayika wabadde alina kukunyigamu obugere birina engeri gye binyuma obitegeera ebintu ebyo ne bwe njogedde asese oli dadi abikola Dennis ye dadi gonna amannya gage stock ompya yes zezo stock bane nandirayo ku Dennis kuba nze boogera stock empya sinnaziraba bola ijja so mulabyeko
Omulengedde? Wow, stock empya. Olimba naye tomulabye. Manyi naawe oyagala okwefuula firimu sita mu mboozi. Olabye nze mpulira stock empya sinazisiŋŋaanako. Abaddewo Kabalazi. Hello. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jebaleko ssebo. Kale hopu. Nize nno naye nimukyanyi nize bifa gy'oli. Banange ndi wano ne kabebiko ka Rashida. Kabi akana we kanyirira. Banayi Rashida ali wano. Kandi mwagala nnyo. Kampala. Mwagala nnyo akiyangeyo. Akiyo. Sebo, Dennis. Wanji? Yegwe Dennis. Ya Allah. Dennis yani kama Katonda. Dennis yani banaye opuna gambi nze musajja mukiramu. Dennis yani yate gwayogedde. Gwa kamukuwa kunnyonnyole. Mbo ali naye oba agambye atya? Ya Allah. Agambye atya? Agambye atya Dennis ali naye wa? Wali Kabalazi abadde ne Dennis. Sebo oyo gwasuubira yekka. Mutuufu mwana oyo namugamba sibutasoke kigweko. Nsooka ne mwesonyiwa mbere ne ajati. Kuba ye baatuwoowa. Kati ani oyo gwalina bannaye mu kisiibo kino omwana oyo wadde agumiikiriza. Yankoze bubi nnyo bannaye Rashida kikyankoze bannaye. Rashida otegedde akukoledde surprise. Nice. Awawu aji. Omutegedde haji. Mutegedde. Rashida lwaki ompita gwo? Naawe. Olaba ogusajja ogwo. Gwandeka ne gugenda. Eddi. Ate yakuleka kitandika. Eyakuleka ate atutuma tukole bino. Oyo omusajja mpawo mu. Kirabayo. Bwaba teyakuwoowa naawe obimanyi eddiini byeragira. Tebinkwatako nze ndi mukazi neetaaga okundya buli lunaku. Nze ndi Wulira Mukama Katonda. mwana muto era kubira kukubeera ne kukazi kabeereeyo buli kaseera. Ya Allah wulira. Alina okubeera nange nze nange nabikoowa. Nawona. Ng'omusiru. Mani kisibo kyange. Alina okubeerawo ewaka. Ya Allah nsonyiwe. Yagamba ali mu kisiibo. Yangamba kadde wa mukazi we. Ekisibo kinatandika yitana kumpoowa. Nemugamba wandikoze eki wandigumiikiriza n'okola kino jja. Wali oyagala jja abeere nawe mu kisiibo. Abeere nange. Ate atya. Ogwo ogusajja gwantamu ogwo. Yakukola ki? Haji omukyala wamukola ki? Bannaye mutuufu obuzina nabyakwogera omwana ozina kye namukola namugamba ekisooka kiggweko. Nga bw'omanyi butalina kisibo kyange negamba bisobozo ekigwe. Ne kakati n'afuna obulenzi obwo tebina kigenda muwa. Kati bino byebyazunza okuba naye. Anti laavu kitalina laavu nawe ebisajja ebikulu obimanyi. Omwana oyo byagala kutukozesa. Musajja goli myaka agana naye toyina magezi. Wali wayita ogiraba nti alina ataano. Rashida. Kisiibo wafumbiddwa. Wafumbiddwa mu kisiibo. Anti wagenda asiibe gwe n'ofumbirwa. Nange neefumira omulenzi wange asobola okumbalako ennaku. Anize? Rashida. Musiraamu ye teyasiibye. Rashida gwe tewasiibye. Aja abadde amanye ekisiibo mukirimu babiri. Nti naawe eno gy'oli osiiba naye asiiba bwe kiggwa mu continuing. Nze nakoowa ebisajja nakikoowa ekyo ekisajja era toddiranga ddala gwe kisiwambwa. Ng'ozunza obusolo bwo obw'ekitundu. Ya Allah subhana.
Ya Allah subhanahu opusifa. Gendo manyire bawala omusajja akaaba gendo manyire bawala ogwe musina walabo batatu Amanyi gampedde. omusajja amenye Amanyi gampedde. program ze Muze kyo banga nana buli ekisowe kitu Omwana oyo banaye kyankoze. masikinye Opo. ekisowe kitu kanyenza Omwana oyo kyankoze mutuufu tebalina kumanya. Pulira nze nawe ndindikumira atondonimizeko bakwano bo nga kyokoze gwembwa gwe omwana oyo byemukoledde namwetegekera nswadde mbutuufu ekisiibo kiwedde abadde amanyi namwetegekera naye opo nyambye mponya omusege omwana oyo andaga alina eddiini mponya omusege opu okusifa wagenda okufuna tomanti musege era Rashida alina eddiini tumusanze bambi ayambadde kashari yake wano ebyo byayogera si bya ddiini yebikkako bwebisi yebikka bwebisi bannaye butuufu ebigambo byayogera si biraga muntu oba tumusanze anyiize oba alina akyanywedde yanyiiga ki bwaba musiraamu amanyi tetusobola kwegatta nga tuli mu kisiibo nga tebatuwa amanyi buli kimu nabikowa ddayo wa mukazi wobere wa mukazi obantu omukazi omulala wagenda okumanyira bwotyo ekyo mbadde sikuwa mwana gwe Rashida ya Allah Rashida omusajja akwagala bwoba obadde omugamba ani Denisi ng'omusaagisa Denisi yani oyo ate bannaye gwayogedde ekisiibo kiwedde mukwatagana ekisiibo ekikwata ajja kubaako kyokka Denisi yani opo wanjisebo musajja mupya wamupangisa gye watugambye busima namupangiseewo wano otulagirira ebusima buki busunju wanjisebo omwana tamuleke Katonda ajja kumpa omukyalo omulala oyo si muntu omusajja omumenya omutima mulowooza oyo si muntu mbutuufu mpulira amaanyi gampedde oyo si muntu naafuna omusajja ate namuleeta na mu nju yange gyensasula woba ogisasula sebo mukogisulamu kitegeeza ki amubuuzizzaako badde nkuwa ennaku tuli mu kisiibo wateekaawo asikali wakuma nnyumba yo bulijjo sijja nensula kati mu kisiibo badde yagala nkole ntya wadagala nkole ntya mutufu Rashida kyonkoze omenya omutima yagambye tukuleetere kabayi tanesonyiwa obwana obuto buno kinikalayo sigwe muzungu bino byagaaya byo bino si yeeno Rashida bino si kibi kaakano kabaaya bino byabaaya bino Rashida naawe keteekeko olabe nedda naawe olugoye lulungi lulabe naawe lusooka olukwatiko olulabe Rashida byo binakowa n'okwebikirira ebyekisiro ekyo ekisiro kinebikiriza n'ebintu byekisiro kina tenakola mwana oyo sina banaye okusajja ogwo gwesiriwaza wali eri omusajja yesiriwaza kwagala okuyisa kwesiriwaza wesiriwaza wesebo nesonyiwa mpozi oyagala njogera ebyama byogwe embizi gwe haji nomwita asira yafulula naawe kuba nategera talina magezi Rashida tali musiraamu haji Rashida wamukola ki bwekose ne muto oyo buli mukwogera ne mukazi wokutaguulira mwana yangamba musiraamu abadde tannakutonda nakuwa ebisiraamu gwe ssebo oba ompulira bulungi oddangamu okujja okuzunza bino ebyekisiru bye wano eno ali nabikyawa dda ng'era nninda olunaku lwonna jangu olekanira Rashida kalina obusungu bwa myaka oba emeka ejjinja laba sharia ejjinja oliraba mbitwale nze nno jaskwata sharia njajja eyambalira egenda kunnyumira omwana oyo yafuuka musege bannaye
toteka sharia yange mu ttaka anti bagamba mbu ebirabo mbyetwalira aja mbadde sharia yange era jambala nze mbadde sinatwale ndikuwadde omwezi gumu mwana nangole sharia ngitwale mwezi gumu mwana nangole ate era wano wetulinza abadde kidde mu sharia ali kugikuba mu ttaka nzebambalira mu nzirabira shida naawe ofubanga nnyo n'osigala tebikwatako omusajja nakikoowa byayogera bingi ate ekintu agambye kyama kati ate gwe oyagala akyogera omusajja sigutayiriye barabia mumwana mpakaide video tozitenga zino sifa kwekaide video zino tokuzitenga mukwano kwekaide nga bonda bokola kwekaide swadde sifa tokuzitenga video zino haji video olode eri live naye tupostinga video already live haji mukusooka towangambye nti nno wangambye tulaba kamera haji olode video eri live bosaanawo bakimanyi nti nno okolaki toli mutayirire bajja kugoba muzikwe embizi eyo toli mutayirire oba musiraamu bana omusajja addusa gwe omusajja siki tetukyongerako ekyo naye alina emyaka emu yagambye 5 bwe nawulira kiina 5 omusajja yakola kirashida kubanga obadde omwagala abadde akulabirira mutambudde tubeere serious katudde mu muzanyo simwagala nkoyo musajja obadde simwagalanga wali okola kinaye omukuula obadde omukuula okusooka nali simukuula tekyambalamu magezi kale kiteza omusajja ebikulu tebitegeera kiteza wamwagalako namwagalako n'onyiiga nenyiiga kweza apartment ze tulengereza ebbeeyi haji yasasula muwaleese Dennis gwe abawala abamu batuyamba buyambi okubeera mu Uganda nkugambe musanze naye akolewo kyakola mukubira akolewo kyakola gwe naye mpozi ayagala ajje batumukuba obunegege obunabuna tumuteeke wansi soko teke muno shida shalia yo ngenda jambala sifaayo yambala mkwano nkwate yakwana kwata ngenda kwate bino bintu biroshi bino byo bifu sibyagalire nakutegekera ebimuli byagala bayongere naawe temuntu sibyagalire tubadde tunyumya bulungi weekako obusungu bw'otayina kwata wano ate busungu Rashida sirwanangako tubadde tuseka bulungi tunyumyamu ng'abakazi bwonkwata mbonkosa nja okukuba oluyigwa jjo sooka mushi inkuba jasi inkuba njakuba Rashida oluyi ngawaki simukona mukube jasi kwata wano ngawaki simukonako naye kankubuuze kati fe obusungu tukozeewo ki mwebalese enkayana ekisooka twakurespect nze by the way twakitegedde nti mu nnyumba oyinamu omusajja ne tukuyitira eno ebbali ne tutagala kujja mu maaso ga musajjawo ne tutagala kwonoonera era ffe oba butayogera nti oteebye Dennis n'oteeba Haji twedde tujja bikola bulungi tugende naye olw'okuba gwe munnange n'oweemwe mwentula nti ate nsuubira Dennis ate simanya Haji alinga kino ate biki kati omalirize otoddira enze yweyo gweye twetwogera bulungi nga tunyumya ate obusungu oba kati kireka oli amulengera oyinza osanga oli omusajja amulengera kati nga Rashida ayagala kulagako oli si Haji oyagala kulagako Dennis kyova olaba ffe tuli kwogera mpola anti Dennis tebijja muluma kubanga yajja mu nnyumba y'omusajja kati owulira ebyokisiru byoyogera
tomanyi gye byatandikira ne Dennis ate kyogamba tugenza otuuka wano nga tetutegeera naffe twasoose kunoonyerezaako tuzze nga twetuse otuukira mu nnyumba bwe tuti nti surprise bwe tutegedde embeera ne situation gy'olimu ffe twali tetujja biyingirira ne tudda ebbali ne twewogoma ne tuyiya amagezi agakujjayo obutaswalira mu kikomera ku apartment n'obutalumba ng'olina omulenzi wo siswala kituufu siswala kati kaŋŋambye ekyo omuntu wagambanga nti taswala omutegeeranga nnyo kati Rashida kati mumaliriza ebibuuzo mumaliriza kuba njagala kuddayo kubika mulenzi wange kale ekisibo kiwedde ajja azunza omuyimo gwe embizzi eyo kati ndowooza alabye wempooma ate lwaki akomyewo omukyala mwawaana n'ekintu ekyo tulina okyewaana nakyo lwaki aleeta obwo omuntu eseeza namuwomera naye tamaze mu magezi Rashida n'okaabya nze ndawulira omusajja akaabira omukyala gwe nsooka ontunuulire nga lwaki simukaabye nkulaba wallaahi akaana katukula jasi omufaananyiza atanaaba era mubanji gwe olabye kale nze gwofaananyiza Rashida naye tunulako eri owe hajja obubaka sisoba temunteeka mu bikamera byammwe sibyagala Rashida tunula abantu balabe beauty kubanga temunzitira katale omanyi tuwanidde abantu okyanoonya ate ng'olina ne Dennis ekitegeeza taliiwo Dennis naye kitegeeza taliiwo ensi eno ekwetaaga bambi otuyamba buyambi okubeera mu Uganda baneetunulako wali anti balabe eriisi sisobola mwagala kunzitira katale Rashida sisobola shifa nendabikira mu kamera byonna bikole ne tonteeka fesi yange mu kamera mazima oba oyagala genda ono wewamaanyi n'abigula omulabye yatereera gwe n'agenda abikke ojja kutya naye ono ye mbadde ngenda mukuba oluyi mbadde ndikweseetinga mbadde ndikwetereeza bwe nti nsooke nzijjemu akagatta sooka etenze shaliya ngenda jjambala nakoowa akamanyiiro nze anneekaaliisizaako njawulira n'obusungu mbadde ngenda mukuba oluyi sikulimba gwe shaliya nze egenda kunnyumira eno mbadde ngenda mukuba oluyi omanyi bamanyira nnyo abantu olaba awo wakusukumidde kati waliwo abagamba kale singa shifa bamukubye kyendowooza baleka banyweddemu tubasanze mu biseera byabwe babadde awo kabalaza kano keekoomunda baluuni ezimu azirinnye nze nkyali ku lugoye lwange mu mutima mulungi ngenda ddwambala naye ate naye kiraba nga tuvudde ku ebyo wadde atumanyidde haji nga alumiddwa nnyo haji akaabye alinga atalina mukazi waka omuwala agambye kati ekisiibo kiweddeko tuddemu okole ki agambye mbu sinamukomole kyekisinza okunneewuunyisa buli omu agabanye kweno surprise buli omu agabanye baluuni zezizo n'ebimuli yinza atali mwana mbu ngenda zizanyisa bino bimuli byo nze nfunye sharia abaya yeyo gye bayita abaya era nze ndi wa bimuli yes and it is okay flowers are beautiful binyonnyola laavu sebo keefudde ak'ebbeeyi muwala wa bbeeyi ye alabika bulungi kyo tukikkirize ne wataagiina muwala mulungi nga bw'owulira naye mugezi kamera yagikubye omugongo kati bw'alabye ono ng'akyuka n'abulawo naye laba bwagenza atambula ne ŋŋamba kyekyo maama nyeenya watereera otulinnyukira surprise zino nga tulabye ebyeneena naye nze leero ku luno oyo gwe mbadde ngenda osooka okuba mutunudde bwe nti ne mupima okuba client naye kiwala gwe tolina magezi anti nsobola omukuba olwensi ng'omanyi kyakkoze waati akusindise naye era ne mbadde nze nabadde munonako ki
Obadde oyagala bakkube? Si kwagala kunkuba. Anti nze ensi nagitegeera nti I understood my job. Nze asitusa omunoonya si asitusa okunnoonya. Okitegedde akantu ako? Anti wadde wankuba abamutuufu ki? She has a right. Kati si buli muntu ojja mmubuulira bw'alina okubehavinga. Nedda. Bane Jasa tagenda kuntegeera. Nja kutegeera olw'ensonga naawe togenda kuntegeera. Jasi nkubuulire. Singa omuwala ono yasituse najja gye tubeera. Awo aba mukyamu. But she has a right to behave anyway. So mu nsi bwe tusanga abo abantu abatwaniriza obulungi basiimenga nnyo kyova olaba nsanyuka nnyo kubanga abantu abasinga empisa ki but buli muntu alina right ku mpisa ze. Okitegedde? Togenda but that is her right. Dembe lye ye kati nze we muviiriddeko wagambye nze siswala mu nsi omuntu bwakugambanga nti nze siswala oba siina kyakufiirwa. I'm not answerable to anyone. I'm not afraid to do anything. Buli muntu mu nsi alinako gwatiitiira. Ojja tiitiira omwami wo bakiyita okutiira gwasonyiwalira. Okitegedde? Oyo talina nansonyi. Anti akikugambye awemula onfuna kati ye Rashida ate mwagadde tatukoyezza kubanga tubadde tugenda ffe bikweka mu kukola research wamma nga tutandika twabagambye katulinde tetujja genda mu kikomera for privacy tetwayingiridde ffe batatumye tetubiyingirira. We got to know that Rashida wali ayinawo boyfriend gwe yawasiza mu nyumba y'omusajja omusajja gyamupangisa mbasanzeewo kabalaza kati ffe ne tubikumaakuma mwabagamba nti tuli batabuzi ne tubikweka. Rashida si yabyeyogeredde nti waliyo Dennis kati mikwano okimanyi tubagenda nga tukyabanja aji tuba tuweddeyo oli mutu kati ekyoleeta kyaki abantu okulowooza nti nnabe nkyakolera nga babanja nkutemye 5 nedda togintema onoonya n'omulala nkubira enkya ŋŋambe kifa nange siinaawo mpola nga bwe wawola Haji. Aji tomuwoze ŋŋambye nkireese bwe nti tekyetaagisa anti labayo Aji waliwo we yatuuse naŋŋamba naye ampole njagala sanyusa kakyala kange. Kati ate oyikwogera ebyama bya client nze bannaye ono omukozi mu mutwale. Nedda kati ekyosikamba waliwo ebyama kyoga bisinze ebya Rashida byagembwa Aji simukomole oddamu kyaki bannaye nze Aji simutayirire bwe mugamba mpeyo ku school fees ng'akaayana anti era ejja bijjira mpola. Rashida atambudde nga jjajja Ssemanda bwe yagamba. Atambudde ngenda jjambala sharia satenze. Kimanyi bulungi wadda n'atuteera embwa mu kikomera ndabyeyo embwa. Nkwano zize za Land Road we. Gambye bali za Land Road. Ogamba bazi. Iraba akafuufu. Nenga Haji sorry omusajja akaabye. Kati agenda kuddewamu bannanga bakyala. Agenda kuddewa nnamba emu bambi. Kati olwa obeere mugonvu. Mukazi ageba ne bba wange obe ennaku zino ali mulaavu mpisi. Nze mbeera Aji. Nzirayo ne kakeya. Ate badde manya alina kuddayo naki. Anti kati agenda bba mu naye baakaabiddewa. N'omusajja sajja abafumbo. Nerugo Rashida. Kati tusanze Rashida oli twasangayo ani silent gundi luli ne tusangayo yani oli yagamba nti bino ebirabo byalabye okumpa emmotoka abadde tasobola zigula enjo ne mugamba wanji maama kituufu ogisaana emmotoka enjo naye yali mmetete. Kati buli wenkola show zino kati ngamba omanyi waliwo show zenkolanga ne comment section ngimanyi wadde sinnagitunulamu nkubulyeko comment section yane yaleero kifa singa bakubye olumbye omuntu otabudde abantu anti kati era yabyogera naawe kifa omuntu agambye mugende enva mu maaso lwaki tovaawo kaakati twakatuuka
video twakagikola keddakiika omwekalizaamu mbu nja kukuba oluyi naye obadde osobola oddumukuba era obadde weesize lubadde lutalo lwa bigambo mukwano nange mbadde ngenda mukuba omugere just okubanga bakilianti bange anti waliwo ekisukka just bannanze okugera nkugambye bwositukanga nga gwagenze eri omuntu ye gwalina okubeera hambo anti era wadde omuntu azze tugezaako kyalidde tomuyisanga kyakutale anti nenkugamba si buli muntu nti alina okweyisanga gwe bweweeyisa because temwaraisingibwa muntu omu eyabakuza gwamulumbye ewuwe she has a right anti kati waliwo abamu ng'olina omumuteekamu ekyo kati mbogenda muzaayo omukuzi omutereze oba omugamba kyokoze kati bona omugamba akole ki ye era we mugambye abigudde naye wabula nze tonjogeza ndeka kaŋŋende nnoonye engeri gye nnyumira mu shaliya yange eyo ku yiddi naye nga bannanga abalungi ababaddeko thanks for watching nabaganga tubisanga wetubibawa bakiyita reality show omufunidde ku face Rashida kuba ndabye owetoloola oti nga bwakadduka ate kagezi obadde akanya kusemberayo ati naye nga mikwano we are going to continue serving you regardless ku comments ekyogera leero nabagamba by the way nze ngamba abantu leero nja kukusanyusa enkyankunyiizi nkirabyeko leero oli nakuwaana nagamba nange Shifa ate nze sikulabanga gwe hiro leero noleeta bannange nga bankyawa bangi ku ya DNA nga babula onnoonya omukyala bamwegatteko bannwanise waliwo ow'Ebungereza kifanako kwegamba but by the way and its ladies kwegamba women are very okay to hurt men lwaki abakyala bannange abakyala kambagambe kino we've all been heartbroken but tetugenda kutekinga revenge kugamba ye bakirumye bakikole naffe tulumizza abasajja jasomanyi nti naffe abakazi tulumizza abasajja abakazi we women have hurt men have hurt us it's a two-way sided not a one-way sided thing but bosanga abakyala nga beeyogerako olinza okugamba nti bo bonna bambi mu nsi era bo be balumya era bo bambi tebendangako era bo bambi abakyala nti munange abasajja babatulugunya abasajja nga bye batukola n'abakazi babikola nkyogera nga nsinziira mu sho zino mwemba leero omwami asobola okukola ekisembayo n'ogaba neetunuli omusajja ono kyakoze enkyo omukyala n'akola ekisembayo kati ate ne tusangayo omukyala oli eyatutuma what's her name enegundi eruweero byonna byonna twabikola n'amanya bbaawe basaidi kiiki na buli kimu oli omwami yali ku piki n'agamba Shifa ye wange mwagala nja kusigala naye kasita abeendako naye amanyi nti ki nyina akafo nange kennina so naabo ne tubasangayo mbuulirira abantu bange ababa badredde wano okusoma gooba oli kyetwala it's okay so abakyala nti bayomba nnyo nkireeserwa kuba nti waliwo abakyala be basinga okunnyombesa ku kya DNA Shifa you're not human I wish I can connect with that lady tukukole bino okitegeera but kyeŋŋamba kye kino nti abakyala why is it that kibeera okay ku musajja bamusiba abaana omu babiri basatu nga si babe omusajja abeereyo ng'alowooza ninayo abaana nga talina like akeera tegera amawulire kimugweko yette oba like it is okay it's not tulekera abakyala okwetwala nti era ffe biki like tuwe waliyo abasajja abakooyo olw'abakazi nga they are good men waliyo n'abakyala abakooyo olw'abasajja nze I've seen side zombi because nkoze show zino emyaka n'emyaka since I was a kid nkulidde mu mbeera eno natandika osanga ebizibu by'abafumbo n'eby'abantu nga nze sinnalinaana na myaka gikola ki gifumbirwa wadde nga nkyalifa kini ne kati nninza oba nkyali asinika kamba siibule nga tekinnadda mikwano abatulaba nyogero bagamba salamu alaikum mukuliko ekisiibo mwebale mikwano naye nga mbaagala nnyo abanjagala nammwe mbaagala n'abatanjagala slowly by slowly mujja kunjagala because I'm lovable not because I'm lovely by the way Shifa is lovely
olunaku lwaleero naye nga mikwano yatuguliddewo webale jjukira gye tuva gye twasoose ne balaba eyasoose bannange ne babeereko bubeezi mubeereko musubscribing temuseguka ffe tujja baleetera abayiga muyige abanyiiga munyiige abavuma muvume kasana mwe tuba tubawadde topic n'ebyokwogerako n'abayigiramu muyige n'abakyusa mukyuse naye nga bannange mbajjukiza nti don't forget to pass by Hypex Studios and being a Idi kwatsa omwagalwawo mwambale obusharia mwe abeeyagala ebyaddala mwambale obusharia nga kala zezimu ntera bulabako brother wange Junior akola sharia nge efaanana eya muwala we Kudra ye ayambala kanzu ne mukyala we Shivan n'omwana waabwe Kudra ne mutabani waabwe Idris ne bagenda kati singa bayitirako ku Hypex Studios ne bakuba ebifaananyi ngamba newe tuba twambadde ekitengi nga kifaananyi olunaku lw'ebitengi gye luli kati tuli kuyidde bintu bya baya na sharia na kanzu naye nga bannange Hypex Studios begendayo kati bakuba ebifaananyi mukwano bali ku ate mu booking abalina emikolo n'ekirala Haji wali okwata Rashida oba omwagala wotuusa okukaaba bw'otyo wali omukwata n'ogenda n'omuwoowa ne mufuna n'ebifaananyi byammwe awo ku Hypex Studios bakiyita batya kuwoowa kwe kumuwoowa si kyo kirabika kyekyo kati wuuyo omukazi anyiiza agambye afumbye emyaka 3 Haji tabikyusa ekisibo lwe kituuka n'amulumya enjala kati naye yawasizza Rashida yawasizza Haji abadde agamba Idi gwaddinzirewa ani kisibo kigwenzire akantu kange akantu kawasa neffe tubaire tugenda byogera nkugamba ejjasi bwabyogedde ate wuyakuba Rashida yabyeyogeredde mbu there is Dennis tompayiriza naye nga bannange Hypex bali ku 0789343802 oba basange ku 0754192434 I would have looked so beautiful and pretty in my sharia with a veil. You took away my veil. No losing oba wagisuddewa, but this is the sharia. This is a dress inside nyongeddeko kano with a belt from Hosh Fashions. Bannange tubagala nnyo naye nga Hosh Fashions obasanga ku 0702 56 21 57 mubeereko nange naagira obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.